Embeera bwetyo bwebadde enkya ya leero nga batuuze mu Town Council y'e Bugembe beekumyemu ogutaaka lwa kkubo erigenda ku lubiri lwa Kyebazinga oluyitibwa Kyebazinga we okubeera mu mbeera y'ennyamiza. Okwekalakaasa kwatandise ssaawa 12 ez'okumakya omubadde okuteeka amayinja mu kkubo ssaako okkuma omuliro nga tebakkiriza mmotoka yonna keebere ppikipiki kuyitawo. Poliisi wano etuusewo ku ssaawa 2 ez'okumakya n'etandika okuggyawo emisanvu mu kkubo. Egezezzaako okukwata ssentebe w'ekyalo Paul Musisi naye ne yeerema n'abavubuka abalala badde bateereddwa kabangali ne bateebwa. That's why evidence has all mukwata. Now when you get naye amazana becoming account. Ssentebe atubulidde ekibatanudde okwekalakaasa. Tugomba okwekalakaasa bakola oluguudo. Fans bayifuna oluguudo senda abana Uganda. Mujifanya kuliga mubona abavuka abageto. Poliisi oluvannyuma ezzeeyo mu town ejjinja oluvannyuma lw'okuzikiza omuliro. Tewayise yadde eddakiika nga poliisi yakavaawo abantu kwekalakaasa ne bakutandika buto. Balumbye oluguudo lwa Mwasanjala olwolekera ku nsalo e Kenya era ne bakuma omuliro n'okusuulamu amayinja. Mmotoka n'ebidduka ebirala bibadde tebiyitawo. RDC w'e Mayuge Emi Mitala y'omu ku balemeseddwa okuyitawo era agezezzaako okwogera nabo okubakkakkanya nga buteerere. Wayinza okubayo omulwaire aveeyo. Gwoba osooka okubira esimu. Wayinza okubayo omulwaire aveeyo. Indini yawo oluguudo kyonka owayunula. Nalina okuyita wano metirikaikane. Aye nga tubalina kufeesi tujja kuyikaikana ekyo tuli kusuubiza. Alabye guli gutyo n'atandika okuggyawo amayinja mu kkubo kyokka nga gajjawo abeekalakasi ge bazzaawo. Kino kimujja mu mbeera nga kigambibwa nti aggyeeyo emmundu okugezaako okubagumbulula. Oluguudo lule, okay? They have a point. Ayo mwono na point ya ime. Nemuva ku luguudo lule. Ate numira ku luguudo lule. This is an international road. Okay? Why would they again come ku luguudo lule? Ekiri kungemye na kunte omukazi omukulu n'abasadde bakulu na balikola kino. Abatuuze bategeezezza nti waliwo n'enguudo endala ezaali zikolebwa ne ziyimirizibwa ng'abakulembeze babba ebikozesebwa. Abataka bayikiriza mu meeting esente wadibanga diri ku account emyezi omusanvu dibadikakola kuki badikozesa badiwola amagoba badifunamu badizaza tukoye oluguudo oluyabwegwalu bakwatulwawa ayo already commission the road bali commissioning. Meya wa Bugembe Town Council Stephen Wante naye atuuseeko mu kifo kino ng'abantu bamwerekereza ebisongovu. Atubulidde lwaki oluguudo terunaggwa. So batukoba nti badakwida bakole phase 2. Phase 2 n'okwida batandika okuba nga bataaku ne bumalamu. Era greda datandise okwida diri eitale. Greda